Mu kiwandiiko ekyafulumizibwa ekitongole ky'amakomera wiiki ewedde kyalambika ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka bwe yali asonyiye omusibe nnamba 489 ng'ono ye yali Muhammad Ssebuufu era n'ayimbulwa mbagirawo. Ono yali yasingisibwa omusango gw'okutta omukyala Donna Katushabe nga yasalirwa emyaka 4 gy'abaakulungula mu kkomera e Luzira, wabula oluvannyuma yajulira ne gikendeezebwa okutuuka ku myaka 18. Mu kiseera kino abadde yakamala mu kkomera emyaka 11, omukulembeze w'eggwanga kwe kumuwa ekisonyiwo. Neebaza Allah Jalla waala ne Pulezidenti Museveni, Pulezidenti w'eggwanga atudde mu nsonga zange oluvannyuma okuzimutegeezaako baganda bange abamu nange nengezaako munnyonnyola mu ngeri yonna gye nasobola era mwebaliza ddala okuba nga asobodde okubeera nga nimbaddu bonna abajjukiddwa kuba ekkomera abantu abalimu n'abaliyo n'abali mu ggwanga kubeera nga Pulezidenti anzijjukidde n'anteeka mu bantu bataddeko omukono nve mu kkomera nzireko mu bulamu obulala. Alhamdulillah rabbil alamina. Kati oyinza okugamba nti okuyimbulwa kwe ate kwasiikudde emmeeme y'abantu bangi ng'essungu lyonna balimalidde ku kitongole ky'amakomera ng'akyogerera Frank Baine bw'annyonnyola. Even called me and amused me and said, since they are no longer hanging, why don't they forgive all those? And I also reminded him that Article 22 of our Constitution still clearly states that we have hanging. Even our machines are serviced every time, waiting for the decision, because the president uses the same powers to sign for a person to be hanged. Kino kye kimuwalirizza okuvayo okunnyonnyola bannayuganda bakimanye nti bo ng'ab'amakomera tebalina buyinza kusonyiwa musibe yenna asaliddwa ekibonerezo. Ono ategeezezza nga buno bwe buli obuyinza bw'omukulembeze w'eggwanga obumuweebwa ssemateeka mu kawaayiro 121A okulonda ku mannya agabeera gateekeddwayo ekitongole ky'amakomera ye n'alondamu ab'okusonyiwa nga bw'abeera ayagadde. Omulimu gwaffe gwa kuyimbula abo abasonyiddwa. Akakiiko akasonyi kali mu ssekamateeka yaffe Article ya 121 kakulemberwa ssewaabe wa gavumenti yakakulira waliwo n'abantu abalala 6 abalondebwa pulezidenti kasindika lipoota yake wa pulezidenti naye pulezidenti yalina obuyinza obusalawo nti bano na bano bagende bano bagira bakuuma ate kyekimu kyakozesa nti bw'aba wakusayininga nti oli bwe basalira okuteekebwa ku kalabba awanikibwe era mu ssaawa 72 fe ogwaffe tuba tugumaze. Baine atubuulidde emitendera gye bayitamu abasibe bano okuteekebwa ku lukalala olutwalibwa ew'omukulembeze w'eggwanga okulondamu abo ab'okusonyiwa. Okuwandiika eri owa president oba petition ewa president nga basaba omusibe waabwe asonyiyibwe. Oba ye omusibe ng'ayitira mu bakulidda be n'asaba ekisonyiwe eri pulezidenti. Bwe kibasa ekyo, ekitongole eky'amakomera buli mwaka waliwo enkalala z'abasibe ze tusindika mu kakiiko akasonyi kwekebejja ne balaba oba kisoboka kuba nti basindikayo eri ow'omukulu pulezidenti asalewo ky'ayagala. Abasibe bonna basalirwa omusango gw'okuteekebwa ku kalabba nga bamaze okujulira ng'okujula kuweddeyo abo baba balina okugenda ku lisiti eno esindikibwa mu kakiiko akasonyi. Abasibe abalala bazza emisango egya Nnaggomora nga baba basalira bwe baba nga babuzaayo emyezi 6 kudda wansi abo nabo amannya gaabwe tugateekako ku lisiti. Mpozi ab'obusango obutono bwe baba nga bamaze ebitundu 75 ku 100 by'obusibe bwabwe agamanya nago tugateeka ku lisiti ne gasindikibwa eri akakiiko akasonyi. Abakyala abalina embuto oba abalina abaana abayonsa abo bwe baba nga bamaze ebitundu 5 ku 100 ku busibe bwabwe amanya gaabwe gaba galina okubeera ku lisiti eyo. Abakadde myaka 65 kudda waggulu bwe baba nga bamaze ebitundu 5 ku 100 eby'obusibe bwabwe nabo amanya gaabwe tugateekako. N'abalwadde abayi baba bamaze ebitundu 5 ku 100 ku busibe bwabwe amanya gaabwe tugassaawo. Bino we bijjidde ng'ekitongole ky'amakomera kirina abasibe 7,973 mu makomera 7 okwetooloola eggwanga lyonna nga ku bano abasibe abalina abaana nga nabo bali mu makomera basukka mu 2.
ng'abamakomera bakyakaaba omujjuzo yo poliisi ekyagenda mu maaso n'okukola ebikwekweto ku bantu abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka nga mu bbanga lya wiiki emu abasukka mu 2 baatwaliddwa mu kkooti ez'enjawulo era ne baweerezebwa ku alimanda mu makomera ag'enjawulo. Nga security tetutudde tujja kusigala nga tukola ebikwekweto bino okulaba nti tugezaako okuziyiza obumenyi bw'amateeka buno naye n'ekirala nga tusaba nti tukolegane wamu n'abantu kubanga some of these fellows babeera mu communities abantu bano gye bafunira obuzibu. Poliisi etegeezezza nti yakugenda mu maaso n'ebikwekweto bino okwetooloola eggwanga lyonna okumalawo obumenyi bw'amateeka. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.